Fred Lumbuye bwayogera ng'ekintu tetuddangamu kukiyisaamu maaso. Ekyamazima abantu bangi ssente zaffe bagenda zikwatirayo ffe abaasindise nga tezinnaba kuggyibwayo. Olunaku olw'enkya transfers tegenda kuba eggalawo, tegenda kuddamu kukola. Y'ensonga lwaki zi network zibadde on and off. Aba Equity Bank. Omuntu wange ennaku leero lwakuna agenda mu banka network tekuli. Naye okuva yatuuse ku ssaawa emu, ssaawa bbiri network baddeko kaawo, emaze neevaako mpaka kati ssaawa 5 network tennaddako era tannafuna ssente. Babawadde ekipapula nga kiriko nti olunaku olw'enkya transfers egenda kuba eggalwawo. Era okuddamu okusindika ssente oteekeddwa okukozesa mobile wallet oba ng'oteeka ssente direct ku akawunti yo eya banka. So olunaku olwaleero gwe yasindise ssente zo ng'okimanyi ziviira mu transfers ziviira mu Equity, olwaleero w'otafuna ssente manya bazikwatiddeyo. Kino ekintu kabadde kakodyo network okuba ng'evaako ebeera on and off nga baagala bakwatireyo ssente z'abantu abawera era ggwe atannaba kusindika nkwegayiridde. Woba okimanyi nti osindika ssente zo ziviirayo mu Equity mu transfers totawaana kusindika ssente. Bagambye tukozese mobile wallet oba ssente nga oziteeka direct ku akawunti yo. Mukulu Lumbu yayogera ekintu kino abamu ne tukibuusa amaaso. Ekipapula kiriko nti baalangirira ennaku z'omwezi nga 24. Ziri 24 mu guno omwezi bwe baalangirira nti nga lumu transfers egenda kuggalwawo. Naye abaana abangi abali ku kyeyo nga nange kennyini mwendi nze mbadde sibitegeeranga nako. In fact nabitegedde najjo te transfers egenda kuggalawo paka lwe maze okufuna ku kipapula omuntu wange ali ku banka yakinsindikidde. So bannange bw'oba tonnafuna kasente ko nga wakasindise enkya bagenda kuggalawo. Buli akimanyi nti okozesa transfers gwe ng'okimanyi ssente zo ziviirayo mu Equity bagenda kuggalawo era ssente zaffe bagenda kuzitwalirayo. Kuba nti we eri abasindisa olwaleero ng'abadde tabimanyi. Kyekyo simanyi nange oba obwange mbufuna leero Mukama yamanyi naye network zikyagaanye leero lunaku lwakuna. Tukyali ku nsonga ya money transfers bamikwano Equity Bank Equity Bank yokka yegaddewo enkola eya money transfer oba money pick up. Equity Bank yo naye gwe abadde asindika ssente nga ziviirayo mu banks endala. Eyenkola eya money transfers mwezo banka endala ekyaliwo naye Equity Bank yo esazizaamu enkola eyo yeeriwa nti gwe obadde osindika ssente zo e Uganda naye nga zirina kuviirayo mu Equity Bank. Nzijukirako emabegako ninako abantu abalina akawunti nga bazirina mu Centenary naye nga basindika ssente ne bagenda mu Centenary okugyayo ssente ne babagamba zino ssente zirina kuviirayo mu Equity ng'olina kugenda mu Equity Bank okufuna ssente ezo. So Equity Bank egaddewo enkola eyo eya money transfers oba tukiyite money pick up. Naye gwe abadde asindika ssente nga ziviirayo mu banka endala. Mukwano gwe totya kusindika ssente ezo banka tezinnaba kulangirira nti enkola eyo evuddewo. Naye gwe abadde asindika ssente enganze nti zirina kuviirayo mu Equity Bank, banka egaddewo enkola eyo era ng'egenda kugalwawo olunaku olw'enkya. Katugambe kyatandika dda kuba almost week number network eri on and off. So gwe mukwano kuno kulabula gwe atannasindika ssente ng'okimanyi bw'osindika ssente e Uganda omuntu wo alina kugenda mu Equity Bank okugyayo ssente ezo. Sooka olindeko okusindika osooka onoonye enkola endala gy'ogenda okubanga osindikamu ssente ezo. Gwe atannasindika kuno kulabula nga bw'osindika ssente Uganda omuntu wo alina zijjirayo mu Equity Bank.
lindako okusindika toddamu kusindika sooka onoonye enkola. Ndabika bagamba Post Bank, ndabye commenti nga nnyingi nnyo eza Post Bank. Naye lwakuba sinaba kutegera Post Bank ekola etya, naye ndabyeko angambye nti omuntu oyo agenda okugyayo ssente mugamba agende mu Post Bank agulewo account bagenda kubanga bamuwa ssente. So nange kamale okuzuula engeri gye ngenda okuba nga nfunamu ezange. Engeri yonna gye ngenda okukola okulanga ezange zivaayo era nja kujja mbagambe mwabali mu mbeera ng'eyange ng'obadde ssente zo ozirisivingira mu Equity. Naye banka endala Sentinel bikoze bitazikyalina enkola eyo eya money transfers. Naye Equity Bank tekyakozesa nkola eyo.